utsirefu yena gipisiza kubera nga temugoberera mbaniriza okansubira buli kimu kitambula nnyo badadi sana abaana balabire Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, UAE yona ino okutwaliza ewamu awo Jordan nesa zitoleddeo awo anyongera kubera nga mbabuuzako abaana ba house managers nyongera kubera nga mbabuuzako okansubira kimu kitambula nnyo badadi sana abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yona okutwaliza ewamu namwe nyongera kubera nga mbabuuzako tugenze side wali mu America yo mambuka neyo Maserengeta side eno Switzerland awo no waliwo abantu bangi nnyo abatugoberera nammwe nyongera kubera nga mbabuuzako abalabire Canada ate namwe nyongera kubera nga mbabuuzako kansubira bushum kitambula nnyo malidadi sana aba India by the way ba complaininze nga bagamba nti lwaki sibatumirako nammwe nyongera kubera nga mbatumirako n'abalabira mu ggwanga li Pakistan ewali abana Uganda abasinzira eyo nammwe nyongera kubera nga mbabuuzako kansubira kimu kitambula nnyo malidadi sana babisa fan page nanyini bwino era nga nze nagamba nti bwino obo musanze wano manya abeera mutuufu abeera verified tuba tumaze okubeera nga ate tukola research ne tubeera nga ate tukuterawo video ezo ate tukuterawo byanjwanjwa tumala kubeera nga ate tukola okunoonyereza okusingako awo era nga ina ku 23 eziise navayo nembeera nga ate mbategeeza nti omukulu Pastor Bujingo olwo byetandise okubeera nga ate bitambula atufasi nali sisoose kubiwa budde naye oluvannyuma lw'okubeera nga ate abantu b'enjawulo bayongera okubeera nga ate bandeetera information kakati nagavayo galaga nti omukulu Pastor Bujingo mbu yasenguka mu maka ge gana maka ge twazimba ge twasondera ssente mbu yagasengukamu era mbu yakwatamu ebibi awo ebyamangu nabeera nga ate yeeyongerayo era nga amaka yagalekamu omukyala Susan Makula okitegeera era nava nemeera nga ate mbibategeeza ennaku nga 2-3 eziise kakati waliwo bwino omupya asobodde okubeera nga ate avaayo kiraga mbu omusumba mbu yavaayo era nga alina ekifo ekimu kye yagendamu kyasinziramu okubeera nga ate atambuza obulamu alina hoteri emu gyasulamu awo eriranganye Next Media era nga abantu ab'enjawulo bakyayongera okubeera nga ate boogera kakati eno teyagendayo yekka mbu alinayo n'akamaali ke kakwasaganya mpola mpola here and there era mbu alinayo kasaidi kiiki kakwasaganya saidi eyo ngenda kubeera nga te mbibaterawo awo namwe mwongera okubeera nga te mubiraba era nga ngenda kubeera nga te nyongera okubeera nga te nkola research asembayo naye nga bibifaananyi by'omuwala agambibwa okubeera nga ate ye yajje Pastor Bujingo ewa Susan Makula nabeera nga ate amweddiza amutwala mu hoteri eyo gye basulamu okuliraana Salt Media yoyo awo gwe mulengera mu bifaananyi comment section always open era nga nawe beera nga ate otwegattako mu conversation eno wandikawo wansi awo naye kyekigenda maaso mulamu bwa Pastor Bujingo eno bwava eno ate bwadde eno ate bwadde eno bwe binaba nga bituufu then kakati kitegeeza nti waba waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso anyway nze omulimu ogwange okubeera ate mbaterawo ebintu nga bibiri tetujjaamu tetukola ki naye nga byonna byonna ngenda kubeera ate mbikuterawo mu maaso awo ngenda kunoonyeza information esingako awo era ajja kubeera nga ate ngikuleetera naye nga ebyomukulu Bujingo nga bitere ku mabbali nina akatambi keno okubeera ate nkuzanyira okw'omukulu Kabaata alina ebintu byayogedde awo ku baana abagenze ku street okubeera nga ate beekalakaasa naye ze nga ze tebyasanyusiza naye nga ngenda kubeera ate mbikuterawo awo wansi awo mu comment section wetugenda okubeera nga ate tusinkana endowooza ye gw'ogyogerako ki endowooza ye eyo gye yasobodde okubeera nga ate ayogera era nga byamuleeteddewo obuzibu basobodde okubeera nga ate bamulumbagana era nga byonna byonna birina mu video awo ne video eddala nnyingi nnyo like nga video sharingirako abalala Sheikh Ashraf wali nnyo gwe nayo alina ebizibu ebyenjawulo ajja kujjanjaba era ng'onajjanjaba akozesa dduwa buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi malidadi sana namba y'esimu awo eri wansi awo munoonyeeko obeere nga ate mukwatagana bulungi nnyo malidadi sana kamateo video zino ate kumaona mawulire amala mangi nnyo temubaawo enkolagana yo gy'olina wakati wa mukyalawo tegala nti nga kukulabirira kwa mwana oba mukolagana oba temukolagana tekikugjaako nti oli taata oba gw'oli maama osegedde abasajja bangi nnyo ayagala olw'okuba yazaala mu mukyala omwana kati omukyala alina kujja nga afukamidde omukyala alina kuyimba linnya lye bw'atayimba linnya lye ng'olwo obuvunaanyizibwa taabuweeyo leka mbabuulireko tulina okugamba abantu amazima amatuufu ne bategeera nti obuvunaanyizibwa bw'omusajja bwe buno n'obw'omukyala bwe buno tuwonye embeera zino ez'okulaba nga basingo mother single father ate abakyala mbeera nnyo ku sayidi yaabwe kubanga omwami ajja kujjaawo ze leeta omwana wange nebeerere naye omwana omumuwe omale omumuwa amutwale ewa jjajjaawe eyo ekyebongootoko mu kyalo otegedde teri wadde otusanyalaze teri wadde essomero erina sitandadi etegeerekeka omukyala tajja bigumiikiriza ajja gamba waayo omwana wange okubeera eyo
kamujjeyo waakiri mbeere naye. Omusajja ne yeesuulirayo gwa naggamba nga buli oba musaba obuyambi agamba nze nakugamba omwana wange mumpe wagaana. Omukyala n'asalawo n'agamba waye nze kantobe n'omwana. Leka nkubuulire waliyo abasajja abali eyo ng'omusajja omu afudde basingo mother 8 azadde mu bakyala 8 bonna bali basingo mother anoonya wa mwenda gye bali eyo naye ng'ajja n'alimba munne n'alimba omuwala n'amala omuzaalamu n'adduka n'alimba omuwala n'amala omuzaalamu n'adduka. Kati gw'oyimirira ovunaana bano bawalamu lwaki bazaala abaana. Leka nkubuulireko omuwala bw'atazaala ojja kujja omunenye nti oyo alya buli ssente tazaala. Ate asazeewo n'azaala ne bagaana olabirira omwana we ate gwe muvunaana mbu lwaki yazaala. Leka mbabuulireko bantu mmwe, bw'oba ofunye omuntu gwe weeyagalira tofaayo oba alina omwana oba tayina. Tulabye abakyala bangi nnyo oba abasajja bangi nnyo abawasizza abakyala batalina wadde abaana, n'awunzika ng'omukyala amukoze ebyekisiru, amukoze ebibi bingi naye nga yamufuna talina mwana. Ekyo nkikubuulira. Waliwo abawala abali eyo bambi nga bali innocent babakwata bukwasi sipiidi n'azaala omwana n'asalawo n'agawayo nze kanneerabirira omwana wange. Buvunaanyizibwa ng'omusajja ali eri atambuza busolo ali ono ali oli. Nze ndabye bu motivation speaker wano ne ngamba laba bano twalina Naalongo Kitone wano ng'agamba abakyala anti mmwe simanyi musajja wo agenda n'alyako ebbali ng'omuleka ng'alya. Omwezi gwali gwe guno gwennyini omwaka oguwedde mu guno omwezi gwennyini Saga yalimu ng'akaaba Doniasi yamuliridde omusajja ondiira omusajja osegedde. Ba motivation speaker tebakulemesa okutambula obulamu bwo nga bw'oyagala. Bw'oba ofunye omuntu wo mweyagadde mwetegedde tofaayo ku bino bigambo abo baba bee bati abo baba we bati. Waliwo abakyala abalungi bambi nga yafuna musajja mubi reality nga yafuna akasajja kasiru kali eyo akasajja ne kakola ebikolobero ne kamukola ebikolobero n'asalawo n'agawo waaye nze kampambane n'obulamu mpambane n'abaana bange. Okujjako okutya obuvunaanyizibwa okugamba nti waaye omukyala alina omwana waliwo obuvunaanyizibwa bungi bw'ojja okukola ki okuba nabo. Naye waliwo abakyala nga n'okukola bambi yeekolera ng'asobola okwerabirira ababe. Kati gw'oyimiridde towasanga omukazi alina ku mwana, towasanga omukazi alina omwana gwe omwana omuto. Waliyo abawala abali eyo nga talina wadde omwana naye ng'enneeyisa gye yeeyisa ogimanyi ng'obanga awasizza omuzimu ewaka. Osegedde mu bino ebintu by'obuntu waliyo ababi abatazaalangako, waliyo ababi abazaalako. Ekyo mukitegeere. Kati tunuulira Teddy Bugingo, tunuulira Bugingo mazima, mutunuulire Bugingo, Pastor Bugingo, Alozias Bugingo. Abaana bakuze bwe bati yeefunirayo ka baby ke n'agamba oli omukyala awunya ayina n'ekikulukuto ng'era ova eyo ng'otandika Teddy Bugingo ng'omugamba gwali single mother. Lwaki oli single mother? Temukolanga bwe muti ba single mother. Oba osegera waliwo ebintu by'okusooka olowooza obulowooza n'ogamba abantu ensika tubaleke tubafulowinge nga bwe baagala nga teweefuula amanyi nnyo, teweefuulanga amanyi nnyo. Omusajja gy'ali eyo ng'alina abaana naye ng'agenda kukuwasa akukwate bulungi akuyise bulungi ng'eyamuzaalira abaana yali yeeyisa bubi. Omukazi gy'ali eyo ng'alina omwana alina abaana naye ng'agenda kukuwasa ng'agenda kufumbirwa yeeyise bulungi ng'omukyalo ow'obufumbo. Ffe tulabye abavubuka nga awasizza omuwala ng'omuwala talina waliwo naye yawasa omukyala mbu yamuwasa mbeerera bamuyita simanyi ono Ssaalongo Samona yawasa omukyala bw'awasizza mbeerera bagenda okuddamu okupimapima nga tekuli mwana wuwe nga bonna baana b'ebbali. Osegedde naye nga musajja yakuza n'abaana ng'amanyi abaana bonna babe agenda okukizuula kyogana n'oyo yamufuna ayinayo ku mwana. Leka nkubuulire ebizibu mu bufumbo bisobola okujja oba ofunye ayina mwana oba tayina. Omuntu eyeeyisa obubi asobola okuba nga yeeyisa bubi oba yayina abaana oba tayina. Ate ne success y'obufumbo esobola okubeera oba omukazi alina abaana oba tayina, oba omusajja alina abaana oba tayina. Wabula kiva eri gy'oli n'osalawo n'ogamba naye gwakigala nti nga n'okiteekako ne sitampu mbu tokikolanga. Towasanga omukazi ali bw'ati. Ebyo byakisiru wamma, byakisiru.
ate abo abawala bennyini bemulaba social media teyerabira ojja kuddamu balaba nga bebakuba emiranga wano bali wano beefuula mu bawolereza abasajja. Waliyo abakazi ababi, ekyo kyo kituufu, abalina abaana oba abatabalina. Tuli mwana muto myaka bwegiti egy'ekivubuka olwanirira abantu mu Kampala wakati. Ojja mu Kampala wakati mbojja olwanirira Munnayuganda ng'oli mu Kampala wakati. Mbu bakuleke abantu bamenye bizinensi zaabwe, bamenye amaduuka, baase emmotoka obutaala, mbu nga poliisi n'amagye mbu nga bali awo batudde bazinzeeko emikono mbu ddembe lyabwe mukwano. Wano mu Uganda tewali ddembe ly'omukwano lyakwekalakaasa ng'ojja kwonoona ebintu by'abantu. Bw'oba oyagala kwekalakaasa genda mu kisaawe Namboole, beera omwo weekalakaasa ojja kuba n'eddembe lyo. Naye ng'oli mu kibuga Kampala abantu bayisaawo emmotoka zaabwe, abantu balina bizinensi zaabwe mu kibuga Kampala, mb'obeera omu nga weekalakaasa abantu balemu okukola emirimu gyabwe. Nedda ssebo tekisoboka wano e Kampala. Niye tetubagaana mugende mutulwanirire, ffe tetujja kukola nga bwe mwagala tukole. Ubanga owuli olina amaanyi, owuli okyayo n'ebbanga ogenda kubeerako mukomera nga bakulabirira nga okyalya ku mmere yaffe, no problem, genda weekalakaasi. Ffe oba nga owulira okyayagala okusibwamuko mukomera, genda weekalakaasi. Tolowooza nti ebiri e Kenya, okwekalakaasa kw'e Kenya nti bijja kubeera e Kampala. Ekyo tokirowooza, mpozi nga Museveni avuddeko. Naye Museveni wabanga akyali pulezidenti wa Uganda, tosuubira nti okwekalakaasa okuli e Kenya kulibeera mu Uganda n'akamu, tekulisobola kubeeramu. Ekyo tebakulimbira, teweerimba. Tobeeraawo ng'okutta akawunga akaliko koonywerako muwogo n'olowooza nti kiribeera e Kampala. Okwekalakaasa okuli e Kenya tekulibeera Kampala. Nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni y'akyali ku ntebe, okwo tekulibeerawo. Newe kuligezaako okubeerawo mulifiira ku nguudo z'ekibuga Kampala nga tetakukkiriza kubeerawo. Ekyo kiwulire oba tukigaane. Gano magye ge gatufuga, si Kenya. Uganda si Kenya, era okyawule eri Kenya eno Uganda. Kitegedde kyawule obeerawo ng'oyawula nti eri Uganda eno Kenya si bye bimu. Anti wala gye yabazuuza gwe nolowooza nti kiri Kenya kisobola okubeera e Uganda. Tekisoboka muganda wange. Era mugenda kusibwa, bajja basiba, ffe tujja kubeeranga wano nga tulaba babakomyawo mu kooti nga ffe weetuli, nga twegadanga ne bakyala baffe nga bwe tuzaala, nga mwe muli musibwa, bwe muli emmere y'ekkomera, ffe wetwegadanga bwe tunyumya akaboozi tetuva mu ziroogi. Waliwo oyo gwenda byamukazi, waliwo omukazi gwe mbadde njagala bankwatireko nze bannange, naye simanyi baba mukutte. Oyo omukazi gwe nalabye nga alina ku live mbu nfumbye n'emmere, simanyi nfumbye n'emmere y'abeekalakaasi, simanyi mujje n'amazzi g'okunywa, simanyi n'erina soda muleese. Mulabye omukazi oyo ku live ne ngamba bannange, ate n'omukazi afaaki mbu afumbye n'emmere y'abeekalakaasi, mujje kyokka ali mu kamera mwayogerera amawulire amagye gabalaba. Negwenze njagala nkubulooza abapoliisi n'amagye tebalina smartphone. Gweoba obeereyo ng'olowooza nti amagye ne poliisi tebalina smartphone. Kyoba omanya buli ekigenda mu maaso amagye gakiraba, poliisi ekiraba. Tojja kulowooza nti ogenda kugamba abantu mbu mujje n'emmere y'abeekalakaasi ngi bafumbidde. Bagenda kukwata bakube mukomera eruzira. Olina obwana obuto obeereeyo mbu wavudde bweru ojje mu Uganda weekalakaase, osobole okugjako dikiteeta, simanyi osobole okugjako Museveni. Muganda wange, amakomera ge gabayita. Nze temundowozesaamu ebira, temubinteeka namu. Temubinteeka namu ebyo by'okwekalakaasa kwammwe mu nnyambe, temubinteeka namu kuba sijja bibeeramu. Eyo si essaawa ya Museveni okuva mu buyinza tennatuuka. Essaawa ya Museveni okuva mu buyinza tennatuuka mukwano, ekyo tekikumenya mutwe. Essaawa ya Museveni okuva mu ntebe tennatuuka, era temujja gikaka lwampaka. Essaawa ya Museveni okuva mu ntebe
wenaatuuka ejja tuuka yokka nammwe mujja kugyewunya naye temugenda gikaka gye mugenda okomukaka ekiseera kya President Museveni okuva mu buyinza gye bajja okomubasiba ne time wenaatuuka entuufu ejja kutuuka mu bulungi Museveni aveeko mu bulungi naye gwona alowooza nti ojja mukaka olw'okuba nnyoko yakuzaala n'amaziigo mu mutwe olowooze nti ojja mujja ku mukwano ojja kusibibwa eruzira obeereyo ffe tujja kubeerawo wano ate ffe kati tulina ebyokukola ffe tujja kubeerawo wano akati kabaata nze ngamba wandi w'omuzzi omwo mwago kati gwofaananya ddala erinnya lyo kubanga nze sirabango kabaata nti akola mulimu guno kuba yali muzanyi wa comedy ne bya comedy ne bimulema kali just abeera ku TikTok kusabiriza osabiriza busabiriza lobo osaba abo balivaawo omuntu akulwanirira ate gwoyita omukyamu toyinza soma wano Uganda tosobola kukola ki kati olugwe goba magezi kubaamu oba sikimanyi nze sikulaamu gwogenze kukola nawe nkugamba nti naawe oli wa bisiyaga sikijja kwawukana kati gwe naawe olinga kikeni omuntu akulwanirira ate bw'oba omwe bweyita omusiru ate gwe sikulabanga nze simanyi tokola kuba nze sikulabako ng'okola buli lunaku mukeera ku zilive mukola ki ffe tukola tujjira ku mirimu gyaffe ne tubeera ne tukola naye gwe okolako ddi mutuufu nga gwe ovaayo noyogera ebigambo ebitakwatagana bannange ensi eno tulabye tomanyina bulamu ki bw'olimu obw'okusabiriza nze sirabangayo omuntu ku bulamu abuyimirizaawo mu kusabiriza butuufu boosaba bwe balivaawo tugeze bakeere bagali TikTok eno intaneti kabaata okola mulimu ki gwe mwennyini nze ngamba platform ze mulina zandibadde nga zibayamba kulaga buli butali bumativu eno Uganda teri muntu gwogamba nti ateredde ali bw'ati nawe mwennyini ekibabeeza okonga musaba eyo mbeera mbi nekyotamanyi kabaata weewummuzeeko bwe gaba nga amagezi matono sirikako kuba tebakukase kujja kwogera oli abantu betwesonyiwa nga tebena kye batuyamba ne bebasitwago tebena kye batugasa kati kabaata temena kye mutugasa Kenya just ba tiktoka bavudde ne bekalakasa toka be Kenya bekalakasiza naye gwe nga ate govaayo ate kunafu ya tiktoka munno n'abantu bennyini abajja okulaga nti balaga obutali bumativu kati gw'oloba otegeera bulungi kabaata kali mwe bakabaata twabamanya dda kubanga ebiseera ebisinga obeera ku live bwe muvuma Bobi Wine bwe muvuma abantu bonna mubeera okumuvuma abantu okyaza bamuvuma bwe mubeerako ne mudda ku Kyagulanyi ne muvuma naye kati gwokola mulimu ki kwe twabamanya dda twabamanya dda mumwe obezi kuteeka kutya mu bantu avaayo temukola kino tokola kino temulina makulu kabaata tolina makulu wadde akatono ebya Sami the Mighty Family bibye ebyaddala n'olunaku lwajjo lwe lwazibidde nga tetumukubyeko kya mulubaale newankubadde twayungudde balooya abawanvu n'abampi okugenda ku CPS gye yabadde atwaliddwa ne banne okumunoonyaayo tebaamulabyeko tebasobodde kumufunako access bakulungudde olunaku lulamba ku CPS nga babuuza Sami the Mighty Family naye nga tebamubawa bwe babazza mu ofiisi eno bwe babazza mweri bwe babagamba kino bwe babagamba kiri bwe bagamba mulindeemu bwe babagamba akyali mu kukola statement bwe babagamba akyali mu kukola ki babawudyesa naye ng'ekyamazima namaze okukitegeerako nti Sami baamugjeewo banne bonna be baamukutte nabo bamaze dda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka bamaze dda okusimbibwa mu kkooti wabula ye bakyamulaalidde bakyatubuzaabuza maze okukitegeerako nti ekyemisana kye bamuwa kya kibooko ekyeggulo kyalya kya miggo maze okukitegeerako nti emiggo gye bamubikka bamukuba obutaweeza obutasirisa naye ng'ekimulangibwa bamugamba abannyonnyole ku katambi kano ke yakola kyannaku nnyo newankubadde kituufu nti Museveni ajja kugenda
oba ayagala oba tayagala oba ddi luyinza okubeera leero luyinza okubeera enkya ajja kumaliriza agenze naye ate basajja be abamukolera abasimpasayizinga naye yennyini tayagalira ddala kukiwulira nti ajja kugenda ndowooza alowooza nti ajja kubeerawo lubeerera tosobola kulezisitinga forever and ever ojja kumaliriza ogende byonna ne bw'onaabikola ne bw'onaatuusa ettemu ku bannansi ne bw'onaabakuba ne bw'onaabakola ki ojja kumaliriza ogende enkomerero yo kuliba kugenda wadde toyagala kukiwulira naye tujja kukikugamba nti ojja kugenda kano akatambi n'obungi ennyo bwe beesibyeko okutulugunya Sami n'okumukuba emigga egitagambika nga bamubuuza akana n'akataano ku butya bw'agenda okutwala Mwami Tibwabulwa ku butya bw'anaagenda Mwami Tibwabulwa ajja kugenda olw'ekisa kya Mukama. Sami the Mighty Family yeetaaga okumubanja ennyo abasajja bamuleete unless otherwise beesomye okumuttira mu kaduukulu. Ekyokubiri Sami the Mighty Family alina eddagala ly'amira erya buli lunaku oluvannyuma lw'okuzuulamu obulwadde obukambwe ennyo ng'eddagala eryo alimirira ku monetaringi y'essimu ey'abasawo buli lwamira abeera ateekeddwa okubakubira essimu naye abasajja baamukwese takyasobola kufuna access ku ddagala lye baamukwese famire ye baamukwese balooya be tebamukkiriza kubalaba tebalina gwe bakkiriza kumulaba ate ng'ebyaddala omusajja mulwadde asobola n'okubafaako ne bwe baba tebamukubye muggo na gumu ne bwe baba tebalina kye bamukoze na kimu olw'eddagala ly'alina lyaliko bw'anaalimiisinga emirundi egiwererako ddala enfunda eziwererako ddala ayinza okumaliriza nga ajjemu olumba olukambwe ennyo olusobola okumaliriza ate obulamu bwe mu ngeri enzibu etagambika. N'olwekyo tweyongera okubanja Sami aletebwe mu kkooti nga ne banne bwe baaleetebwa avunaanibwe emisango egimulangibwa bwe giba weegiri naye ng'era talina musango gwe yazizza okugamba nti ojja kugenda ng'ekituufu ojja kugenda tegubeera musango okujja ku street n'endaga obutali bumativu bwange peacefully ogwo nagwo si musango mu ggwanga Uganda okujjako nga mmwe eryammwe lye mutwala ddala ku lye tulowooza lye tulimu.